kasitookera ku makya n'oba nga teweewa kitiibwa abantu bonna tebagenda kikuwa kasitona wetwala fa bwotyo abantu nabo we bagenda okukutwala songa bw'oba weewadde ekitiibwa abantu bagenda kukikuwa by all means abantu buli omu agenda kuweeyinga according gwe ozituwa otya. Madamu Susan Makula munnange tandika ebintu ebimu okubireka ebintu ebimu tandika okubireka bw'oba ofunye chance ebyogerako byogereko nga mukyala w'omusumba wabula toyogera nga Susan Makula jjukira oyina tayito eri ey'okubeera mukyala w'omusumba. Iffe twali tumanyi nti nno okubeera omusumba ebeera tayito y'amaanyi nnyo oyina okuweebwa ekitiibwa ekisukkuluma ku bantu bonna kubanga oli musumba oyina abantu b'osomesa oli musumba olinako amaanyi ga Mukama Katonda yakufukirirako amafuta ag'enjawulo agatali ku bantu balala. Katonda ayogera naawe in anyway kubanga oli musumba obubaka obuva ewa Mukama bujja direct gy'oli gwe n'obubuulira ffe abantu b'osumba naye ekitiibwa ekyo kyonna mukisse olw'ensonga nti mutandise okwogera nga bwe mwagala valugale olw'okuba mulowooza muli basumba. Ebitiibwa byammwe bigenda kubanga bibagibwako bwe munaaba temubikozeseza bulungi. Ekyenjogeza kino ki ngenda baterawo akatambi k'ogenda okuwuliriza nga kavudde wa mwana muleze akakayima nga akaweereza Susan Makula bino bye tubagamba. Igwe twekumireko ng'osubscribinga ku YouTube channel yange ekigambo subscribe wekiri kwata ku notification bell buli video gye nteeka wano ebirenga ekutuukako and of course videos liking commenting erinnya totolerabira n'emifo gy'owangaalira beera ng'otuwa like video oba ogisiimye giliking oba ogiwe omutima katugendako mu butambi bwe tutuli mu kwogerako essaawa zino obutuleetedde okuba nga twekuba obwama ate era nabo tukomewo. Akati njagala kubuuza okwate olw'okubanga Kayima musiyazi omukumeko omuliro olwo munnange gwe ow'ekitalo w'ebbeeyi olekerawo okuunyakamwa bw'anajja wano ku internet n'otuka okwasama era bannange n'otunuulira akavubuka ako akabuuze nabagamba dda akabuuzi simanyi nalwo mu kibuga Kampala obubbi bw'abantu the religious hypocrites of the highest order okitegeera lukazi w'olusumba wano e Kampala oli mwenzi ku mwenzi kw'otudde. Second thing, oli kibba basajja. Kati njagala okulaba obwongo bwammwe butambulira okitegeera kubanga mulowooza nti omuntu bw'abaye n'agamba era mwewonye mu mutwe oyo musiyazi kyekiri ekikyasinza obubi ku nsi ya Mukama kyekiri ekisasinza obubi ku nsi ya Mukama. Mwerabidde abenzi mwerabidde bakibba basajja mwerabidde abalogo abadda ku baana bammwe ne babaloga ne basire wala ne babanga emipemepeme okitegeera ne mwerabira abakwasi b'abaana ne mwerabira abasajja be mulekera abaana bammwe simanyi ba step daddy n'abasajja be muzaddemu abaana ne batandika okutogaatoga abaana bammwe okitegeera ebyo ne bannaka temukyabiraba. Naye ate jjukira abantu nga nze be mwakeera ku makya ne musimbako era kagwana kufa kagwana kikolimo kagwana ebibi byonna byonna eby'oku nsi sibakwatiranga ku baana bammwe sibakwanangako sikeerangako ku makya ne munsanga ng'abankutte nti yazza ku baana b'abandi n'abakola bwati ne bwati obusajja bwammwe bakyala bammwe abalogo and everything bonna bonna babikola abo temuboogerako. Tukimanyi bulungi nnyo kirabwa n'ayonka oyo akagundi ababbi b'abasajja bakuno osanze omusajja ali makage n'omukyala we bazadde abaana on top of that bazadde abaana into holy matrimony
holy matrimony. Omukyala n'omwami abaana abazadde nga bakubiddwa empeta bakubye ebiragaano mu kanisa. Ovudde eri okutta omusajja w'abandi omubye. Ensi yonna yonna ng'ekiraba bye bino ebintu basirumwe bye mutasobola kukonsentratingako era mubibuusa amaaso ne mubireba muno tebikola ki tebigwana kwogerwa wakati kola okutta abaana obaloze oloze. Sirina gwe nali negayiddeko kujjano ku bwaguga yange kutuula kubwegeranga miwumbo gya bbi era nga bwe mubwegedde essaawa eno sirina gwe nali mpise. Ate mu abantu abeereeta mutandike okundeetako akamanyiro mukola kyew'omusiyazi mutambule mugende. Okuva n'olwaleero ku ddakiika eno mbadde mbasaba eri abaleeta libazzeeyo. Mukiwulidde? Obutama mwe mwajja mufunsa mu ngeri gye mwajjamu nze ate abayita gwe mutandise okuleetako akamanyiiro olwaleero mbu simanyi bikoze bitya era tukanfollowing nze sibayitangako kujja wano kunfollowinga. Mbadde nyina kategori gye njagala munzijemu okuva n'olwaleero. Mukitegedde? Kategori gye njagala munzijemu yeeno. Temulowooza nti nze Kayima ekyandeeta ku social media oba ekyandeeta ku internet ku social media platforms zonna zonna ze mundabyeko nti najja kunoonya ssente. Ate temubeera wano ne mutuula nga bamutudde ne musitamya obutama bwammwe ne mulowooza nti nze ekyandeeta ku social media nti nnyina kye mbaagalamu naye njagala bategeeza olwaleero era nga sikirumyemu era olwaleero mukiteeke mu likodi nti mu bantu abakyasinze obutumbaavu mwe mukyasinze obutumbaavu. Tize ekintu kye nali nnoonya ku social media kuno nakifuna dda. Kyova olaba nti nze Kayima mbadde nabeesonyiwa ne mbaviirako ddala. Ate temulowooza nti bye nali mbanoonyako bingi. A 15 minutes fame was enough for me. Period. Mufunse obutama bubalinga obutako bwa ddole muddeyo gye mwava. Mulinga bbi. Mutambule mugende tulabe kale bwe naafa. Mwe mujja mumpamira. Mwe mwajjanga mumpamira. Mungaziza amatafali mugakombakombamu era munnange tubadde tukusaba munnango je tukujjeko interview because of nali mbanoonyezaako nze Kayima. Ze sikomba bantu matafali ate seegoda kubana tuwali bigodo. Negoda ekintu ekyo kigodo kyokka. Anti munaanula ennaanu ku mannyo mugenda monja samira mbwera tugenda kujjako following ere Kayima nemo okugenda mu toyo okupama olw'okubanga aka following mukatutte mulinga emiwumbo gya bbi bwoba bubuloga bwammwe obuunye enkwawa n'amanyuma okitegeera. Mukwano, I'm not in that league. Man following a page yange muva ku page yange mutambula mugende ekisookera ddala twali yantuma giggulawo. Mukiwulidde? Anti munaanula ennaanu ku mannyo mugenda monja samira mbwera tugenda kujjako following ere Kayima nemo okugenda mu toyo okupama olw'okubanga aka following mukatutte mulinga emiwumbo gya bbi mpata kunyaze kutya bisumi nti amaziga twala abantu. Mwenna bano ababalowooza santi nno omuntu wabeera ne following obulamu buba buweddeyo bwoba bubuloga bwammwe obuunye enkwawa n'amanyuma okitegeera. Mukwano, I'm not in that league. Obunno bwe bumu ku butambi obuva ewa mwana mulenzi Arthur Kayima era nga message agisindikidde Pastor Bujingo teekako ne mukazi we Susan Bujingo olwa statement ze bakoze. Nze nsiiba mbagamba nti ekintu kyonna ky'obanga tukolanga mu bulamu naddala ng'oyina erinnya kwe kutandika okuvvoola abantu. Toyina nsonga yonna ekuyitisa mukyala munno musiru okumuyita sitaani
n'ebintu ebirala. Jjukira nti ffe tuli bantu tutambulira mu bikolimo. Tuli bantu tutambulira mu kusobya. Tuli bantu tutandikira mu kwenenya, tutambulira mu kwenenya. Tuli bantu tutambulira mu bikemo buli gye tudda. Kyangu nnyo okukemebwa. Omuntu osobola omugamba ku nsobi ye nga tomuvumye. Osobola omugamba ku nsobi ye nga tomwanisa ensi. Osobola omugamba ku nsobi ye nga tomulengeza. Osobola okukikola kuba olina amaanyi ago ggwe ng'omusumba. Naye bw'onoovaayo n'ovuma abantu, igwe nga mukyala w'omusumba, olwo bo be musumba bagenda kukolanga batya. Wano we tubasabira nti mutandike okupreachinga ekigambo kya Katonda nga mubeesinga ku biki ebyo ebiri mu Bible. Mutandike okupreachinga ekigambo kya Katonda with respect. Mujja kufuna ebitiibwa kubanga mu nsi zino gye tuli ez'abantu ab'ebbeeyi okubeera sheehi bannange eddaala ddene nnyo. Bw'ogenda mu nsi ez'Amerika okubeera pasita bannange tayito nnene nnyo. Mukozese ebitiibwa byammwe mu bulungi mubone okuswazibwa. Yenze Kira Adita commentinga ku page eno, commentinga ku video eno. Njagala mmanyi kikyolowooza. Subscribinga sangayo ku YouTube, nsangayo ku YouTube channel ng'okutte ku notification bell, ng'osubscribinze, likinga, ate commenting. See you in my next video.